Wabaddewo obwongeenge ku kkooti esookerwako e Masaka amagye wamu ne poliisi bwe bayiiriddwa mu bungi nga bannakibiina ki NUP okuli Akirewo Kivumbi, Gaddafi Mugumya ne Stuart Grace Wakabi baleetebwa okuwulira emisango egibavunaanibwa. Mu kusooka wabaddewo n'okkuba tiyaggaasi atalese bakuumaddembe kwesega. Ensonga lwaki wabaddewo embeera y'okukuba tiyaggaasi wali ku kkubo abantu abenoonyeza ebyabwe bazze ne baggala ekkubo ne balemesa abantu okutambula. Obwedda nga buli ayingira asooka kwazibwa wamu n'okusoyebwa kajjojjijjoji w'ebibuuzo. Gye biggweeredde nga bambaganiddwa okuyingira. Kino kitabudde bannakibiina era ne bawera obutazikiza kubanja bantu baabwe abaakwatibwa olw'emisango gye bagamba nti mijweteke. Kyennyamiza era tukivumirira. Tusobola kugaana abantu n'abagenda okubeeyimirira n'obasibira wabweru kubanga balina okweyanjula ennyo ekisukkiridde. Balabika baagala abantu bano kubabeeza mu kkomera nga tebalina kibabalanga, y'ensonga lwaki amaanyi g'abantu kati gagatidde baganya okutuwatisa ekigenda okulaba abantu. Waliwo abatugambye nti bakubiddwa era batulazeeko ne ku biwundu. Tetumanyi basajja biki bye batukuba. Kawunda akubiddwa. Nenga lwaki nga tumanyi bulwanyi bw'eddembe. Ffe bayuti tetukyadduka mwana twala abala abadda mu ghetto batukugumula na mmundu. Wano omulamuzi wa kkooti esookerwako e Masaka Abdul Kaiza abavunaanwa abasindise mu kkooti enkulu batandika okuwera ennemba n'egibavunaanibwa. Having read to you the indictment and the summary of the evidence that shall be produced by prosecution, the three of you are hereby committed to High Court for trial at any convenient session. Bannamateeka b'abavunaanwa nga bakulemberwa George Musisi batubulidde nti ekikoleddwa omulamuzi tekiwa ssuubi ku kuta abantu baabwe nga beekoosa ku balala abaasindikwa mu kkooti enkulu nga ne gye buli eno tebafunanga bwenkanya. Oludda lwabwe lugambye nti lumaze okunoonyereza era kkooti ebasindise mu kkooti enkulu batandike okuwera ennemba n'emisango. Naye tukimanyi nti nno ekyo bakikola era ekkomera nerino ery'e Masaka lijjudde abantu bamaze n'emyaka 5 nga babasindika mu kkooti enkulu okuwoza nga tebatandikanga n'amakomera amalala gonna. Wabula basuubizza okukozesa buli kkubo mu mateeka okulwanirira abantu baabwe. Olw'okuba emisango mijweteke obwaffe gwa kulwana kulaba nga bafuluma mu ngeri zonna twateekayo okusaba okweyimirira twali tunafuna lunaku olw'okuba omulamuzi abali taliiwo. Omulamuzi yazze era tugenda musisinkana nga bannamateeka tusobole okugezaako okufuna olunaku basobole okuwoza nga bava wabweru. Kati ekirindiriddwa ye kkooti enkulu okuteekawo olunaku lw'enaatandika okuwulira emisango gy'abano.